tubaniriza mwenna abatweyunzeko olunaku olwaleero olunaku lulungi. Programu yammwe enganze nnyo nga bulijjo ebifa mu bwengula. Geoffrey Tsapwe omwagizi wa programu ey'ebifa mu bwengula. Olunaku olwaleero olunaku lulungi. Akuliranye mugambe yanguwako kubanga kitokota uncovered. Madam Hajar, tubuuzeeko. Abalabe baffe ab'ebifa mu bwengula mwebale kubeerako amanya gange zina Kadama Hajar. Mwebale obubaka katula obubaka bungi nnyo Kajansi Lweza nafunye obubaka obulala okuva Abu Dhabi obubaka bungi hoima okuva Pastor Museveni lwe yali wano obubaka buyika buyisi mwebale kubeerako. Weewaawo era olunaku lulungi nga bwe twabasuubizza tulina obugenyi. Era ono omugenyi mwamusaba kubanga mwamunyumirwa nnyo wiiki ewedde. Ne mugamba nti tumusabe akomewo era twakoze kye mwatugamba. Mwenna abali eyo mugamba nti mwafuna omukisa era mweyongere osindika obubaka n'obujulizi. Omugenyi ono waali olunaku olwaleero katusabe atweyage. Nsanyusa nnyo okukomawo ku programu eno nate ebiva mu bwengula era ndabira ddala biva mu bwengula. The Reverend Stephen Musinguzi bamutuzire muweza Mukama eri ekkanisa ya Uganda era jjenna gye mumanyi nti Anglican Church. Nsanyusa nnyo okukomawo ku bwengula wano era mpulira nina essuubi mpulira tokota. Amina. Yes, olunaku lulungi Great Reverend. Era wiiki ewedde twasanyuka nnyo watukola bulungi nnyo. Eriyo eyampereza obubaka n'agamba nti Reverend ebigambo byayogera ffe balobani bali tubamanyi nga tebagenda mu makyasi malala tebagenda mu balokole ye Reverend ya blessinga nnyo abantu. Nti era omutima gwatereera yalina ebibuuzo bingi mu mutima gwe era neeyongera okwagala Yesu Kristo. Ebintu bino ne byeyongera omunyumira kubanga yali tabitegeera bulungi naye kati byeyongedde okunyuma. Great Reverend webali kwagala Kristo. Tukulabye mu Philippines eyo gy'ogenda okuweereza n'okwatuza abantu Yesu Kristo. Mwogera lulimi ki? Ogera Lutagalo, olulimi lweta Tagalo, Lufilipino, naye nga lulimu Oluspanishi, ate kwegamba lulimi luli awo, naye ngenda luyiga mpola. Naye kwegamba maze ebbanga nga ntambulayo mu Philippines. Nanga zisobye mu 10 n'okusoma. Ntambula buli mwaka mulundi 2-3 ngenda mpulira abantu bajjamu eri Kristo, amakanisa gasimbiddwa bingi. Mukama mulungi okuweereza Mukama kisinga. Ate mu Africa wano ntambudde ate kankolebenti mu East Africa mu region, in the region badde mu region nnyo muno badde Rwanda badde wano Uganda badde nnyo Kenya. Ate Kenya naweereza mu kanisa ya Kenya nga nimuweereza Mombasa nga tulina kanisa ya Anglican Mombasa eyo mpeereza mu makanisa mu region muno. Ne South Africa ngenzeeyo kwegamba ntambudde badde mu Bungereza badde mu Bulaaya America badde mu Canada badde mu nsi badde ntambula naye ekikulu Yesu. Ekikulu Yesu. Ndabye abantu bajja eri Yesu amakanisa nga gazimbiddwa nga gali planted nga kwegamba Yesu. Nti nze omugisu ne Madam Hajara omusoga ne Great Reverend Onyankole fenna ekitugase wano Yesu. Hallelujah. Weewaawo singa saategeera Kristo ndoza wano sasandibaddewo. Era kyemmanyi nti ne Bukedde ne Crown TV ne TV station zonna ezitulaba n'abantu abalala bonna n'abali online YouTube channels affe all social media platforms kwetuli ekigambo kitya Yesu. Great Reverend tuze tulaba oweereza mu makanisa ag'enjawulo era season gye tulimu eno season ya honor oba okuwa ekitiibwa eri abo abatukulembera obulungi ng'oli omu ku bo oyogera ki ku kigambo kino ekya honor oba okuwa ekitiibwa eri abakadde abatukulembedde obulungi? Ekintu ky'ekitiibwa kintu kikulu nnyo era eno mu Buganda
mwe Abaganda Mukama yabawa ekintu ekirungi ennyo ekibayita ekitiibwa kya Buganda Obwakabaka. Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa era bwe muyimba kitiibwa kyani kya Buganda yo anthem yaabwe ekitiibwa. Ekintu ky'ekitiibwa ndowooza mu Buganda bakitegera bulungi okusinga ffe enkola eba awalala. Naye ne Buganda ekitiibwa kintu kikulu nnyo. Bakiramu ennono nnyingi. Nogamba nze nandibadde nkikyusa ekigambo ekyo ne ngamba ekitiibwa. Owulidde waliwo ekitiibwa naye ndowooza ekitiibwa kiva mu kitiibwa. Ekintu nga okitya omuzungu kyayita reference. Kyekyo ekintu ekyo honor. Waliyo ekitiibwa mu kitiibwa. Kakati katuweeka nkuwa ekyokulabirako. Kakati ekintu ky'amaka kyekisinga kubanga ekyokulabirako. Kati bw'olaba maama ne taata. Kakati maama ayina ekitiibwa. Ekitiibwa kya maama kugamba nti maama ayina abaana. Ekitiibwa kye baana. Omukazi bw'aba ayina abaana yazaala omwana n'amuteeka wali, oyo ayina ekitiibwa ky'obwani mwa maama. Ayinza kuba tayambala bulungi, tamanyi kufumba, oluusi ayogera bubi, atabatabula abantu, naye ekitiibwa ky'obwa maama kimugwanidde. Era bwe tuba nga tusaamu ekitiibwa ba maama, entebe ye ebaawo nga weeri. Tokimugaana nti oyo omukazi tamanyi kwambala, tafumba na bulungi, naye maama. Owulidde? Naye ekitiibwa ky'omusajja n'omukazi nga bali wamu mu maka marriage. Owulidde? Obufumbo kyekitiibwa. Kakati uganda omuntu abantu abafumbo oba tebalina ssente baba basoma naye nga bafumbo nga babukuumye batambudde bulungi mu bufumbo balina ekitiibwa ekibagwanidde nga ki abafumbo. Tuba tulina ebbanja eribbo okubassaamu ekyo ekitiibwa ekyani ekyabafumbo. Era bw'obanga oli ku mbaga nagamba nti wano abafumbo we bagenda okutuula wano. Owulidde? Bwe batuuka obatwalira ddala wali bwe batuula bagwanidde okutuula kikitiibwa kyabwe. Owulidde? Kakati buli muntu mu nsi waliwo ekitiibwa ekimuliko. Kati ng'omuntu nze sikkiriza abantu abagamba nti abantu aba bulijjo kwegamba tebalina kitiibwa nga kiri eky'abantu abanenenene kw'ab'essente abali mu politics. Owulidde? Ekitiibwa kasita oba oli muntu olina ekitiibwa kya Mukama kubanga wakolebwa mu kifaananyi kyani kya Mukama. Owulidde? Ekitiibwa kakati bwe tujja mpola ne tujja mu Bayibuli. Kakati waliwo ennono principle eba mu Bayibuli ku kintu eky'ekitiibwa. Kakati tebereza kino. Kakati nze bwe nsa mu kitiibwa mu maama ne taata wange waliwo empeera ey'okuba nti osissaamu abazadde ekitiibwa. Era waliwo abazadde abazibu. Olaba nti taata muzibu sikwatagana naye, maama naye muzibu sikwatagana naye. Naye bwe mba ngenda kuyita ku maduuka nfunayo kilo ya sukaali bade munnyo ntwale eka eri maama ne taata. Newankubadde tukwatagana naye kubanga balina ekitiibwa ekibagwanidde nga abazadde. Owulidde? Tulina ebbanja eryani abazadde. Kati bw'okikola Bayibuli erina kyekyogerako. Agamba kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gye yakuwadde Mukama Katonda wo. Owulidde empeera? Waliwo empeera nnaku nnyingi. Era waliwo abantu baagala okuwangaala. Oyagala okuwangaala kati kwesa ekitiibwa mu taata ne maama. Owulidde? Waliwo ekitiibwa kirina empeera yaakyo. Kakati Bayibuli nejja ate netuleeta ku kitiibwa ekyabo abaweereza Mukama. Owulidde? Oluusi
youths Bible baita abakadde elder naye nga baweerezani Mukama nga babuulira ki Injiri. Owulidde kakati abaweereza ba Mukama bagwanidde okuweebwa ki ekitiibwa. Ekyo tekiriko okugamba negotiation, terikulamuza. Naye omanya nti ono omuweereza wa Mukama alikuwa amafuta ga Mukama akolera Mukama nti oyo kigwanidde omukkirize omwanirize omuwe ekitiibwa. Owulidde ate nno munange nakyo kiriko empeera. Kuliko empeera. Bayibuli egamba nti waliwo ki empeera igenda okuweebwa. Owulira kwegamba ekino ekintu ky'ekitiibwa kyetaaga okwetegerezebwa buli muntu yenna wanzikiriza. Ne bw'aba muntu mukulu kakati katugambe nga headmaster w'essomero ayinza kuba headmaster mubi atawula abantu naye headmaster alina ekitiibwa ekigwanidde ani omukulu w'essomero. Era bw'atuuka ku mukolo nti omukulu w'essomero oyo mumuleete atuule wano. Newankubadde tumumanyiko ebintu ebitamu naye atuule wano. Kegamba ekintu ky'ekitiibwa oteeka okukyetegereza obulungi. Owulidde era oba oliraba ku mikolokola awo ne kuba nga lumpe olaba abantu ab'ebitiibwa baboogerako. Wano tulinaako gundi LC naye atudde tumwaniriza. Wano tulinaako oyo aba akola ekyo aba aw'ekitiibwa ekigwanidde. Owulidde kubanga Bayibuli etugamba tuwe ekitiibwa abo ekibagwanidde. Honor is due. Kiringa omusolo. Omusolo teguliko kulamuza. Oteekwa okusasula ki? Omusolo. Owulidde n'ekitiibwa nakyo tekiriko ki kulamuza nedda. Omukyala ng'ono omulaba alina ekitiibwa ky'obukyala. Omuntu atakiraba namusikaasika bw'ati. Owulidde oyo alina agenda kufuna empeera endala. Opposite. Naye bw'olaba omusajja nga assaamu ekitiibwa omukyala aba alina nti amanyi omukyala aliko ekitiibwa. Oyo omukazi yava mu musajja olina engeri gy'okola ki gy'omuwa ekitiibwa. Kaakati mu season eno gundi fellowship ezisazeewo nti kati katukole season eno tutunule mu nsonga eno ey'ekitiibwa. Tugitunulemu ddala abaweereza baffe abatuweereza n'abatuwulirira enjiri bakadde baffe abatukulira mu makanisa ddala tubawadde ekitiibwa mu ngeri yennyini Bayibuli egyeyogera gyebagwanidde. Ate egamba kya mirundi emeka? Mirundi ebiri. Ekyo bakita ddabo. Bali ababuulira enjiri mu mazima nga olaba omuntu yeewaddeyo ali ku njiri. Naye omuntu oyo yeetaaga aweebwe ekitiibwa. Ate nno mugamba bulira ekirala ekitiibwa si bigambo nti oyogererawo nedda. Ekitiibwa bikolwa. Kwegamba nti nkussaamu ekitiibwa. Kati kiki ky'oleese okussaamu? Ate ogamba nkussaamu kati olina kyogera okussaamu. Waliwo ekyogera okussaamu. Togamba nkussaamu ekitiibwa munange nkussaamu ekitiibwa nga bigambo nedda ossaamu kiriwo ky'oleese okussaamu. Olaba ekitiibwa kisaamu. Ekitiibwa kussaamu. Owulire sikwogera bwogezi. Kegamba oba ow'ekitiibwa abantu abakulu mubawa ekitiibwa. Omussaamu ng'omuwentebe ab'otula. Omussaamu ng'omuwadde high table. Emmeeza gy'olirako. Ate emmeeza tebeerako bimwe otwogera mmeeza. Kegamba ekitiibwa si bwereere bikolwa. Owulidde kakati mu season eno kibuuzo kigamba nti kakati ffe mu fellowship oba mu church yaffe oba mu kuŋŋaana kwaffe omukulu atuwa ekigambo nabbi oba pasita oba mubuulizi ddala tumussaamu ekitiibwa. Kiki
kyetusaamu kiriwo ekikolwa kale tugamba kati season eno katwetululemu twenenye obutasaamu ekitiibwa abo abekigwanidde. Ate no mwattu Reverend wabadde ayogera wabaddewo scriptures mu birowoozo Bible wegambira nti tojja kundaba mpaka ng'ogambye nti blessed is he that comes in the name of the Lord. Nti tojja kundaba okujjako ng'osizza mu kitiibwa osizza ekitiibwa mwoyo azze mu linnya lyange. Ate gagambule azze mu linnya lyange. Kakati nze ng'omuweereza w'ekkanisa ya Uganda nze kati nti ekitiibwa kyentambuliramu nga mpulira enjiri, ekitiibwa kyenzikiririzaamu nga mpeereza, ekitiibwa ekyo Yesu kyekitiibwa kyekitiibwa ekirindeetera okutiibwa. Owulidde? Yesu ali mu nze. Owulidde? Kakati tuwulirira abantu ekkanisa eri ekkanisa ya Mukama nti bw'oba olaba omuweereza wa Mukama n'omuwa ekitiibwa ku lwa Yesu empeera bannene kubanga omukkiriza kubanga omukkiriza ku lwoyo waweereza kuba Bayibuli egamba akkiriza nabbi olw'okubanga nabbi aliweebwa empeera ya nabbi. Ekagamba okukkiriza nabbi ku lwa nabbi waliwo nabbi ali mu nabbi. Nabbi tabeera bw'omu, waliwo omubuulizi w'enjiri ali mu bubuulizi, waliwo ebigambo ebiba mu mutume. Owulidde? Omuntu omutume oli amutumye aba amwogereramu. Kegamba ekitiibwa kyonna kibeeri oli g'orepresentinga oyo akuleese oyo amaanyi go gavuddewa. Owulidde? Kati eno program waliwo ekitiibwa ekiri emabega yaki program eno, waliwo emabega eyo waliyo ekitiibwa, era abantu mulaba program eno ne mukissaamu ekitiibwa mulina empeera. Noga nti kantule ntekeko TV ndabe kiva mu bwengula, era oba owuliriza empeera nayo ng'akola ki, ogenda okulaba wiiki ate ebirowoozo bikyuse kubanga waliwo ekivudde mu bwengula ekiyingidde ebyo gy'oli kubanga osazeewo n'ogiwaki ekitiibwa. Great Reverend, ebintu nga byeyongedde okunnyumira era neeyongedde obyagala. Tutangaazeemu Great Reverend nti oyogedde nti ekitiibwa si bigambo, nti bw'obanga ogenda kulaba maama era ng'omussaamu ekitiibwa si bigambo, bw'obanga oyagala ogenda kulaba muzadde yenna ng'omussaamu ekitiibwa si bigambo. Njagala oyogere eri abantu abatulaba nti ekitiibwa kiyina empeera y'ekitiibwa kino ebimu ku byo ki okuwa ekitiibwa eri abantu abatukulembera obulungi. Kakati sooka owulirize bulungi, Bayibuli bwegamba nti waliwo empeera. Owulidde? Okukkiriza ekigambo kya Mukama kye kyogera n'okikkiriza awo empeera yo yaba yatuuse dda. Empeera ya Mukama teri amanyi Mukama engeri gy'atuwamu empeera. Mukama asasula. Ekyokusooka atusasula kubanga atuwa obulamu. Olaba omuntu kati kankubulire mbadde mu kyaki, waliwo abantu abanne abatya Mukama, ng'olaba ntuno atya Mukama, mulokole ajja atya Mukama. Waliwo omuntu omulala nti omuntu ono atyani Mukama. Naye bw'ogenda okutunula ewaabwe gy'avudde n'owulira sitole ye, olaba nti mulimu ekyenjawulo mu sitole y'omuntu oyo. Bw'olowooza ku muntu oba mukyala oba mulenzi naye omanyi nti omuntu oyo atyani Mukama. Gy'omumanyidde atya Mukama, ayinza okuba nga talina kinene nnyo ky'omulabako, naye omulabako ekyenjawulo, waliwo ekyenjawulo ku muntu oyo. Era bw'obeera naye oba ng'omulabamu ekintu ekyenjawulo, wawulidde?
embeera ye ina engeri gyemu presentinga nemuteekaawo mu maaso g'abantu n'omulabako ekintu kita amafuta amafuta empeera kempeera ya Mukama eri mu kintu kirala nnyo si sente nti bakusasudde ng'empeera ya end month omwezi gwede empeera ya Mukama eri mu bintu kwegamba by'omanyi nakumanya enzigi neziggulawo ogamba kino kibaddeko kitya eyo mpeera ya Mukama Mukama empeera ya Mukama tukiyita kisa kya Mukama agamba nti abo bw'owa omuweereza wa Mukama ekitiibwa n'omussaamu ate si bigambo kitiibwa si bigambo bikolwa ki by'okolera omuntu aweereza Mukama ebiraga nti omussaamu ki ekitiibwa nkola kino kubanga nkutya ontyako ki kubanga waliwo ekitiibwa ekiri eri ggwe owulidde ogamba ononga nti kiki omuntu ayinza okulaba okola ebintu naye ebyo byonna byokola lwaki okola ekitiibwa ekyokusooka ekitiibwa tukyolesebwa kwolesebwa obanga tokirabye tosobola kukikola olaba omwana alina maama alina taata naye talina kwolesebwa eri abazadde be abakyaye tabassaamu kitiibwa oba olaba nti omwana talina kwolesebwa ku bintu by'omwoyo olaba waliwo ebiva mu gwengula owulidde nga byamwoyo ate nga biri rich birimu ebintu biri rich naye oli tabyolesebwa tabiraba yes kati waliwo abantu bayita obuyisi balaba TV naye bagiyita obuyisi ate waliwo abatudde nga balina kye balaba mu programu bwengula waliwo kye balaba batudde ekyo nakyo kitiibwa owulidde bakituulidde bawulira kyo nakyo ki bassaamu ekitiibwa mu kutuula bassaamu ekitiibwa mu kuteekako TV ne bawulira n'olwekyo oba olina omuweereza wa Mukama nganze oteeka okwolesebwa ekintu kyekitiibwa eri omuweereza wa Mukama ekyokubiri oteeka okulaba okolawo ki okumulaga nti omussaamu ki ekitiibwa kiki kyokolawo oteeka okulaba weebuuze kiki kyenkola okussaamu gundi negundi ekitiibwa owulidde ffe mu Church of Uganda ku Sunday bw'oba olina olugoye olulungi olwambala ku Sunday osaamu bw'ogenda okusinza ki ekitiibwa togenda bwotyo nakusandula abantu bambadde bulungi nga bagenda ku church owulidde ewaffe mu kanisa ya Uganda bwe tugenda okusinza n'okusaba tufukamira ekyo kiraga nti oli bwe tusinza tukola ki tumusamba ekitiibwa waliwo ebikolwa ekitiibwa bikolwa kakati abalala bayimirira ne bateeka emikono yabwe waggulu nga bakola salenda nti tuwanise emikono kubanga twewayo eri ggwe ekyo nakyo kitiibwa n'olwekyo esizon eyo njagala mbakakase fellowship kwegamba nti abooluganda katukungaane olunaku bwe luti na luti tusseemu ekitiibwa tubeewo tetukola tweddemu omuntu ono Mukama gwe yatuwa tumwaniriza tumukkiriza ng'ava Mukama ate bw'ava Mukama kati Mukama tumulageko ki okulaga nti kyeyatuwa tukissaamu ki ekitiibwa owulidde nti wabeewo kyetukola okuzza message mu bwakabaka bwa Katonda nti ono Katonda gwe yatuwa tumwaniriza era tusiima Katonda byakoze okuyita mu ye ate ffe mu Church of Uganda ekintu kyekitiibwa tukitwala nnyo bishop nga bishop olaba bishop omuntu w'ekitiibwa nitumusaamu ekitiibwa tutyawo era olusonga Mukama wange bishop taata kitaffe taata wange mukitaffe omugulu yagaluka Mukama bishop obussaamu ekitiibwa era tajja mu kanisa kyakukyalidde ngaebigambo nedda
bawulire ebirabo abayimba mufumba mmere kakati bishop oyo tulaba ekitiibwa ekirina bishop owulire yayitibwa ani Yesu era bishop alina entebe ye ng'atuula eyo ntebe ya bishop ate entebe ya bishop waliwo ekkanisa ekitereka ekkanisa bayita cathedral yetereka entebe yani eya bishop kwegamba ate ffe abaawuli wonna wooli oba oli representative wa bishop kubanga bishop tayinza kubeera wano nawe kakati gomawuli kwegamba oba otwala ekitiibwa kyani kya bishop era twegendereza nnyo okulaba nga ekitiibwa ekyo tokyonoona naye kyonna kiva mu kiri kye nabagambye Yesu kiva mu Yesu oba okukolesebwa Yesu n'omulaba n'omutegeera towulira mukulamuza muyimirire omusumba atuuse waliwo kyokola omuntu n'amanya nti ono kyakoze kivudde kumpa ekitiibwa aliwo omuntu kyakonoga nti ono kyakoze tampa kitiibwa talina kyalabamu nga wadde akyogerako naye muli munda owulira nti ono nedda taliyo era kati nze mpagira nnyo fellowship eyo egamba nti banange katwekubemu mutima omuweereza mukama gwatuwadde tumuwadde ekitiibwa bwagwanidde kyova olaba onabi bagamba nti ona nabi gendayo mba ngendayo ku lwa Yesu nensa ekitiibwa mu nabi oyo kubanga obunabi bwaleetedde ensi bungi era wano mubwengula mugedde ku bunabi nnyo bwa nabi oyo newankubadde ndi wa Church of Uganda era sikyusanga kyali naye nze kyemmanyi nti oyo Prophet Elvis Boy ava ayina message n'obunabi obuva eri Yesu ate nze mpeereza Yesu ate newakanya nza okwewakanya nebaga nti kati olunaku luno katugendeyo tumuwe ekitiibwa ku lw'omulimu gwakola kubanga omulimu gwakola yamuyita nange yampita nange ngendayo nenfuuka omu kwabo abagamba nti yeebale Yesu ku lw'omuweereza wo wetuwadde nengenda bulambalamba ekyo nno nkiwagira era nkikola ekitiibwa bikolwa ekyokusooka ekitiibwa kwolesebwa ekyokubiri ekitiibwa mpeera ekitiibwa bikolwa owulidde ate ekitiibwa tekiriiko okulamuza ebintu ebyo biwulidde bina byekuwulidde bivudde mu bwengula twali wano wiiki nga 2-3 emabega twalina omuweereza Katonda bamuyita Pastor Vincent Museveni era yatuyita ku lunaku olwo n'atugamba nti tujje tubeere omu kwabo abegatta ku abaana oba abagoberezi ba Prophet Elvis Boy nti bateeseteese olunaku lwebeebaza Katonda olw'ekirabo olw'amafuta agali ku Prophet Elvis Boy. So olunaku olwo luli 1st September. Olunaku olwo nze bampise mu lunaku olwo era nalulimu emyaka ewedde olunaku olwo olukulu aba fellowship abakuŋŋaana abakkiriza Yesu abagoberera omuweereza wa Mukama nga nabbi bateekako olunaku olwo olusooka mu September batuule wansi beekube mu mitima ddala omuweereza wa Mukama gwatuwadde tumusaamu ekitiibwa tumutya ngaawo ye yamutuma tumulabamu obutume obuva eri Mukama Yesu oba kyekyo katutuule wansi olunaku luno tuluteeke wabbali owulidde twogere eri Mukama tumwebaze tukole ekyokusooka tufumintirize nti twolesebwa omuntu oyo tumwolesebwa nga nabbi Mukama gwe yatuma ekyokubiri omuntu oyo tumugyamu empeera kubanga Bayibuli egamba nti bw'omuwa ekitiibwa n'omukkiriza waliwo empeera ekikuweebwa ekuva eri Mukama alina kyakuwa
kyokusatu tugamba kitusaanidde obutogera bwogezi tubeeko kye tukola katunoonye olunaku newankubadde tukikola buli lunaku tumwe naye waliwo olwaliro luno twagala tutangaale ennyo ku kintu ky'ekitiibwa tumweki ekitiibwa ate tetwagala kulamuza nedda oba nedda teri kulamuza owa n'owa ng'omanyi nti kikusaanidde okuwa owulire nze ndowooza buli kanisa etandikeko akantu ako banoonyeyo olunaku nga bwe tugamba nti lunaku lw'amazaalibwa gaani ga pasita owulidde oti naye netugambe nti pasita waffe ono atuwulirira ataleka tunoonyeyo olunaku tumujjukize nti tumusaamu ki ate tuyite abo abatakiraba batolesebwe omuntu ono asaanidde ekitiibwa era ndowooza makanisa nze nkuba omulanga tutandike ekintu ekyo okussaamu bakadde baffe bapasita baffe abaliko amafuta ga Mukama ekitiibwa ekibagwanidde. Weewaawo byeyongedde okunyuma era emboozi enyumye nnyo ddala. Great Reverend mpeereddwa omukisa omukoze bulungi nnyo ddala. Ensonga eno eya honor oba okussa ekitiibwa mu baweereza ba Mukama abakulembedde obulungi weeyongedde n'ojanjula ne mpulira essanyu munda mu nze nti kya Bwakabaka bwa Katonda okwaniriza oyo Katonda bw'atumye era kya Bwakabaka bwa Katonda okuwa ekitiibwa kubanga waliwo oyo ali mu ye ateekeddwa okuweebwa ekitiibwa era obwolesebwa oba olina revelation omuntu oyo owulidde oyinza okuba otuddeawo nogamba omusajja oyo ayambadde esuuti mwegendereze raga nti abadde ki omusajja oyo avudde mu Bwakabaka bwa Buganda ti oyo omusajja oyo bwomulaba oyo kakati nemumwegendereza lwaki kubanga aliko ekinene ekiri emabega owulidde nobukijebagambe ne maama oyo mulabeko kiki nnyo oyo maama azadde abaana alina abaana maama ate kyova olaba naalonga ate yasingako asituddeyo babiri mu mulundi oyo nomwe oyo omutya naalonga omutyanga omuntu nakuza abantu babiri mu lubuto n'abaleeta mu nsi oba basatu oyo si oyo omuntu kyoyo kwegamba obugamba mumutye waliwo ekitiibwa ekimusi ekimusi kigamba ekitiibwa okyolesebwa okitegedde waliwo abantu tebwolesebwa kintu kya kitiibwa era nobwolaba mu pulezidenti waffe Museveni amaze ebbanga myaka 3 n'akasobo naye waliwo abamugereko bwe batyo ne bamusuulasuula bwe bati naye beerabira nti oyo pulezidenti kitiibwa kye Uganda newakuba tomwagala abatokola naye waliwo ekitiibwa ekimugwanidde ng'omukulu waki w'eggwanga era mwenano amwagala n'atamwagala tuyingira mu kizimbe mwena muyimirira nemuyimba ki ansemu owulidde ekintu ky'ekitiibwa kintu bannange nsaba Mukama mwolesebwe ekitiibwa eri abaweereza ba Mukama ayinza kuba musomesa wa Sunday school naye aweereza abaana ku lwa Yesu oyo ayaga ekitiibwa kigwanidde mu ekitiibwa ayinza kubanga muyimbi ayimba mu kwaya just kwaya naye muweereza wa Mukama kwegamba buli omu mu kiti kye ekitiibwa kimugwanidde. Wadde tujagenda kuwa ekitiibwa ebapita Prophet Elvis Ngoni maybe nga tulina ebintu bimu bitakola ki byetutamanyi naye Reverend ayongedde okukatiriza ensonga y'okuwa ekitiibwa era netugitegeera kati tuginnyonnyose kati naffe tusaba Mukama tuwokwolesebwa okumanya amafuta agali ku musajja wa Katonda ono nti n'olwo olunaku nga tugenze naffe tufuna ogwo omukisa okuli mu olwo olunaku tweyanziza nnyo Reverend.
weewaawo bwatulaba ebintu bibadde bikyanyuma ebintu birungi era ndowooza olina kyoyize nti okuwa ekitiibwa si bigambo naye bikolwa era waliwo empeera eri mu kuwa ekitiibwa abo abatukulembera obulungi naddala mu kigambo kya Mukama Yesu Kristo. Great Reverend, mbadde ngenda kusaba nti osabire abantu nga nange bwendi. Kale katusabe Mukama waffe ow'omuggulu, Mukama wa taata waffe, Mukama wa maama, Mukama wa byonna g'ofuga wonna, kitaffe ow'omuggulu gwe watuwa Yesu n'atufiira ku musaalaba bw'atali bwe yali agenda kuddayo mu ggulu n'agamba nja bawa omwoyo omutukuvu, omuntu ow'omwoyo omutukuvu atambulire mu ffe, atutambuliremu, atutambuze. Nkusaba osumulule amaaso ag'abantu bonna abalaba TV eno mu ggwanga lyaffe Uganda, otusumulule amaaso tufune okwolesebwa ekintu ky'ekitiibwa, okuwa ekitiibwa abaweereza ba Mukama, abaweereza abo bonna we bali. Era tusaba nti mu mwezi guno ng'abo abagenda mu fellowships zonna wonna babeere nga bali aware, bamanye nti bateekwa okuwa abaweereza bo be wafukako amafuta ekitiibwa ekibagwanidde. Era tusaba nnyo Mukama bonna abayitiddwa genda mu lukungaana luno olwa Prophet Elvis Mbonyi, Nabbi Mbonyi, nabo babeere nga bajja nga bamanyi nti amafuta agali ku profeti gava eyo gy'oli Mukama. Ekitiibwa kikuddire nga bwe tukiwa omuweereza wo ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. 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 Mukama abatukumire. God bless you. Tulabagane wiki ejja. Tosuwa Mukama